Yes, nkwaniriza gwe na followinga. Nawe gwe ni subscribing ano ate nonyiga ne kade. Kugamba nti commentinga wansawo mu comment section ate oselenga ogi followinga kubanga eno bagita Faadi TV chuchi. Wano bane updates ziba zitambula each and every single day. Gwe just join okwa kizimu kyokka kun followinga. Bona following and subscribing and onyiga kade ojja ku receiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Mama Fina bwe yabadde ku TikTok munanga yakoze ki ya exposing oba yabyatudde oba yabyasanguza nti Pastor Bugingo yaguze ekizimbe bitundu bye Nansana kibalirwamu akawumbi k'essente. Bano ba pastor bafuna sente okuva mu ndiga. Nabagamba mbu eriyo pastor ayina ensimbi zitudde oku kwa akawunta mpitirivu okufaako obufi mpitirivu ne banka zeebuuza n'omuntu ono ayina sente bwezi tamanye ebisesinga bwoba ne sente ku bank account bwe tukesa banka ngeri awo eri dormant sente kweziri totola toteekayo banka ebeerina okuba nga eri active ebeerina okuba nga eri active ng'ojjayo ate nga n'okuteekayo oteekayo ate ko oba toteekayo jjayo beera ng'ojjayo beera nga withdrawinga jjayo ebisesenga oba tozitolako wadde okuzongerako banka etukesa neyeeraliikirira kati pasita oyo ensimbi alina mpitirivu ku akawunta banka zeebuuza ono ensimbi zalina empitirivu ali biki tazijjako okukola mirimu gya kyaki pe ziyoko zitudde akati Pastor Bugingo kiraga ensimbi azina era nga bagamba nti Mama Fina while on a TikTok live exposed Pastor Bugingo. She said he has billions on his account and if he wanted to construct the Pentagon it would be done in 3 months. She went ahead and said she was with him and they just bought a plot of land in Nansana worth $1 billion. Munange Mama Fina bweyadde ku TikTok yagambye nti Pastor Bugingo alina billion za sente ku akawunta era singa ali wa kuzimba Pentagon yaligizimbye mu myezi nga 3 era teyakomye ku ekyo. Yagambye nti nno bali bonna ono yagula plot of land in Nansana yaguze poloti n'okwada basinga bagamba kizimbi naye tuzaguze poloti Pastor Bugingo gye yaguze eri Nansana ndowooza obanga oyiseko katundu ku masitoowa Pastor Bugingo Pentagon tabanga agenda kugizimba Nansana. Pastor Bugingo Pentagon yaligizimba Nansana kubanga aliwo ettaka lyaguze lusanga wakava mu masitoowa omuntu yenna ng'otera okukwata Hoima Road. Kyaki ya Pastor Bugingo yalibeera ku Hoima Road. Era nga Mama Fina yasinziddawo n'agamba nti Pastor Bugingo singa ali wakwagala kuzimba Pentagon teyagizimbye mu myezi emeka 3. Jjukira ebbanga erisembe gawaldo information ebadde etambula ku mugole wa Pastor Bugingo nti yakola ki nti yamugulira ekizimbe mu ggwanga erya Rwanda era nti nno omukyalo yamugulira ekizimbe gali kwoleka. Waliwo information endala ebadde etambula ku social media ng'eraga nti Pastor Bugingo yaguze ekizimbe ku masitoowa e Nansana n'agula n'ettaka ekizimbe ekyo yakigulidde mukyala we Omugole. Information nyingi etrendinga ku social media naye nga litaka gwa yagamba nti Pastor Bugingo nti yaguze ettaka libalirwamu obukadde bw'ensimbi ettaka ddene. Mama Fina yagamba nti ensimbi Pastor Bugingo azina ku akawunti era singa bayagadde kuzimba Pentagon nti myezi nga 3 nti eba ewedde. Mama Fina ye bw'ate bwakola ki ye bw'ate bwe yakakasizza live ku social media olunaku olw'eggulo. Kakati who is who tutwale kyani tuleke kyani. Omugole baamugulira ennyumba mu ggwanga erya Rwanda era ng'ali mu kweyagala naye manyi eby'omugole ne byakomekera ne bikyatrendinga ku mitimbagano. Kyagandooza omugole ebyaddala waliwo ekigenda maaso wakati we ne Pastor Bugingo omukyalo oyo munasi w'eggwanga lya Rwanda. Omwaka gwa 2025 Pastor Bugingo yakakasizza n'agamba nti yegenda okubeera nsale ku kuzimba Pentagon era nti nno mateeka balina okugitandika okugizimba.
kati ekyebuuzibwa ettaka Pastor Bugingo lye yaguze bitundu bye Nansana ku bagendo zimba Pentagon. Ndabanga ku bagendo zimba Pentagon. Kananirandi Pastor Bugingo alika kanandoza nga amutunze. Wali ku Kanani Pastor Bugingo yalitundawo church n'agizimba wa n'agizimba e Nansana. Alabika alina bwe yafunye e Nansana ettaka noza kumpi oba n'enjovu simanga estate njovu biki njovu building Nansana Bivuddeyo bagamba naye nga liri Nansana. Era mulabanga Pentagon batandise kubanga bagizimba temwewuunya Nansana. N'okwata abasinga bagamba nti kizimbe kubanga Bivuddeyo bagamba nti si ttaka kizimbe simanga ekizimbe kyagenda ofuula mu Pentagon. Waapi ekizimbe kye mugamba ekizimbe n'abyenga ekyanjovu kye bagamba nti Pastor Bugingo kye yaguze. Ale ekizimbe toyinza kifuula kyaki naawe wendiga nga zigenda kujjula mu fula esooka zigende mu yawaggulu ale zigende mu yokubiri zigende mu yawaggulu katulu pastor ziba zinaafuna zitya ebigambo bya pastor. Kyaki eba kyaki n'ekizimbe kiba kizimbe kyekizimbe bamata kitegerekeka kizimbe kiri awo kizimbe kya njovu oba bana banjovu bana njovu estate abatunda ebintu ettaka bwe bityo kizimbe kyabwe Pastor Bugingo si kye yaguze. Pastor Bugingo yaguze ettaka just ndowooza liri kumpi n'ekizimbe ekyo ekyanjovu ekyo ttaka ddene buwumbi bwa ssente omanyi ogula ettaka mu kino kati nga Nansana olina okuba nga owera agule tuno olina okutandikira mu bukadde nga 8 bukadde 5 n'ekikumi oyinza okiyingira kati bw'oba oguze eryakawumbi liba ddene mukko nera waba wasava kati ekyebuuzibwa Pastor Bugingo agenda kuteekawo ki kyaki nyumba ya mukyala w'omugole kiki kyagenda okuba nga ateekawo agateekawo investment business alina business gyagala okuteekawo ba hotero tewali amanyi naye nga ensonga zeezo omugole bamugulira dde ennyumba mu ggwanga erya Rwanda ali mu kweyagala ali mu kulya sappe bagita fa additive y'omukyala yoyo omukyala wa Pastor alowooza Bugingo omugole gwalumiza okuba nti yamugulira ennyumba mu ggwanga erya Rwanda. Byongedde okuba nga biranda byongedde okuba nga bitabuka essente Pastor Bugingo kiraga ensimbi kweziri ku akawunta endiga zisonda ensimbi jukira baka account terina kkomo lya ssente obumbi n'obumbi bwa ssente busobola otutuulako teringa mobile money n'okwala mobile money ogitwala ne bagyongeza essente ezituulako ne baka account yo baba yeetikka ensimbi zonna oba ssente mmeka oba mmeka mweraba